Chikumi katonyeze 5 chikumi muka katonyeze 8 nechenda muka katonyeze mukaga Bukedde Farmer Radio Embutikizi mule manja gabadde olunaku olwaleero President Museveni atandise okulambula enteekateeka ya PDM bwetambula mu bitundu bya Bunyoro era nga alambudde abalimi ab'enjawulo okulaba emirimu engeri bagitambuzaamu erudda eyo mawulire gonna nga begabadde erudda eyo ojja kuba ogafuna bulungi nnyonnyo ddala. Njagala kwogera ku mboozi ziringa 2 ezinkutteko zibadde mu Parliament. Waliwo emboozi ekwata ku ofiisi ya Ssaabaliza w'ebitabo bya gavumenti asabye ababaka b'akakiiko ka Parliament akawunula ebyenfuna obutapapa kuyisa nsimbi ez'okuliyira kampuni ya umeme okutuusa nga bamaliriza okukakasa omuwendo mutuufu gavumenti gwe yeetaaga okuliyirira kampuni eno. Kati mujjukira nti omwezi oguwedde gavumenti yayanjulira Parliament ekiteeso eky'okwewola obuwumbi obukunukkiriza mu 7 okuva mu banka ya Stanbic okusobola okulira umeme. Kati baga nti musooke mulinnye kaawo tulabe ebintu bino ebigenda okubanga bitambula. So twesunze okulaba ensonga zigenda okuba zitambula okuva erudda eyo tulaba tebinaatambula. Kati walaggwire erinnyimidde FDC balina olukiiko lw'abannamawulire leero naye aba FDC bagambye mbu nabo tebakkaanya na byava mu kalulu k'ekawempe kano bagamba nti obuluba omuntu waabwe embu bwe yafunye si bwe butuufu kakati mu kalulu kano Salati Mukiibi omuyimbi gwe mumanyi Khalifa Ganaga yakwata FDC bendera afuna obulu 239 ku bulwa emitwalo 282 obwakubwa ekawempe eyo. Naye president w'ekibiina kye agambye nti baba naye agambye tebagenda mu kooti agambye bano abawangudde bagende maaso n'okubanga batambuza ensonga aba NUP. Ndabyeko n'abaddipi awo nga bayozayoza Council Nalukoola kuba nti yawangudde akalulu kano era ne bamwagaliza obuweereza obulungi. Ebirala lwaki temukkiriza ne tubyogerako nga betutambuza ensonga zino kuba tugenda kwogera ku nsonga zennyini ezo ezabadde kawempe kubanga tuli mu Uganda lwena netutegeeza nti egenda kola ki egenda mu kooti kulaba nti wakanya ensonga ezaali ekawempe eyo. Kubaganya ebirowoozo rero tuyina Honorable Richard Lumu okuva Emityana South, tuyina Honorable Goyeti Namugate nafuluma sinagirabako era bwene befulumye tujja gibawa ne Honorable Byakatonda Abdul akiikirira ffe abakozi mu Parliament yeddoboozi lyaffe mubaka wali wano mbaka wange wali wano Steve kati nange nyagambira kali musoye ngenda musoya tewali bizibu agenda kutematema ensonga kanso nsabula mse kwatuliriza nga bwentereza olale bono manyani nanyi yasinga okubona abala nange naye kanso gamuseezo omusinalonga bobuuza ku bantu wano abatuuliriza mbalamusizaako nnyo na mugansa bolamuse kubatuuliriza ku Mbutikizi tezwangamenti omwezi guno gonna gw'abakyala omwezi gw'abakyala kati gw'obadde ofumba oba zobudde sibuli kubabeera wa nebaza Bukedde okuba ng'etuwa obudde n'abatwala obudde ne batuwuliriza ne batufuula ab'amaanyi naye munnange ennaku zino ndowooza nataddeko ne kaweit tutambulira waggulu nga jjanzi anti twawangudde kawempe nzikiriza njozeyoze bannayuganda bonna kana akalulu kabadde ku international level kamera zonna zabadde zitunudde kawempe nzikiriza njozeyoze bannayuganda bonna mu ngeri ey'enjawulo bannakawempe abakoze statement emitwalo 28 abasobodde okujja ne balonda omanyi twabadde mu lutalo lw'ekawempe tetwadde mu kalulu embayozayoza mwenna abazze ne mwetaba mu lutalo olwabadde ekawempe mwebala okufuna obuvumu n'ensasira bannamawulire bonna abaakoseddwa omukama abagumye naye munnange buli lukya baleetayo stakeholder ompion board luli mubadde mutimpulwa naye kati ate mwatimpuddwa ne kisukkawo buli lukya baleeta stakeholder ompion board anzikiza njozeyoze candidate waffe Honorable Nalukoola Council kati MP elect owa Kawempe North Council okuyozayoza abantu b'Ekawempe bakuyindamu essuubi President yamugambye nti Council Nalukoola kola abantu kye bakutumye abantu kye bakutumye era nsubira bw'anajja mu Parliament agenda kukola abantu b'Ekawempe kye bamutumye naye Moso afuuke national leader kuba bw'otuuka mu Parliament ateseza gwanga yonna oteseza gwanga lyonna si bantu b'Ekawempe bokka njozeyoze n'ekibiina kyange National Unity Platform mwenna our Secretary General manyi wenda waliwo wena twite nze nega the only Secretary General in Uganda David Lewis Rubongoya abamuno ga namugga buli omu awaana kiki nze nkugambye gwe mmanyi kati oba noono simanyi oba bano balina Secretary General but buli muntu waddemba okwogera kuwe so Secretary General waffe mwebaza but lastly nebaza President waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli mu kibiina ffe waffe Commander 001 yebale otucoordinating obulungi okulaba nti twawangudde akalulu ne twebaza Katonda okutuyisa mu mbeera eno nga tuli balamu
ne tuongera okwennyamira olw'abannaffe abafunye ebisago tebira tujja byogerako naye ng'ekibiina twongera kuyisangalo mu maaso nga tugaa nti omukama yeebale okutujja mu lutalo olwabadde Kawempe. Tuyenza nnyo Honorable Abdul Byakatonda. Webale nnyo Ronald. Nagala okwebaza colleagues bange bano Honorable Lumu, Honorable Namuga. Jjo twabadde ne celebrations z'abakyala. Wano ku Kings Park. Wane boyogerere mu Wakiso era abakyala babadde bangi abakozi abogera ku nsonga zibasomoza nyingi era muzino ensonga z'okuba nti abafiirwa mu Sanyanga bazaala balinga 336 ku 100 ya gavumenti ekoza nnyo okukendeza ku ekyo naye tugamba nti list sima bwongerwa n'ekirala okunoonyeza nekulaga nti mu Africa abafa olw'okuba nti banyokeza omukka guva mu nku balinga 60,000 namba nene nnyo era wetuba mukujaguza kuno twetaaga okulaba nti at least nga babaka nga gavumenti tukendeze ku bbeeyi y'amasanyalaze tulabe nti at least abantu bafuna gas balabe nti basobola okukendeza ku amafu agali bagaba ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Ekirala njagala okwebaza Abanayuganda mwenna naye ne mbagamba nti omulamu waabwe guli nga wabagambye nti president ali mu kulambula PDM. Ekikulu kiri nti ku bino ensi zonna ezikulaakulanye twagala financial inclusion kubanga katambulira ku mulamu miramu ena twagala agro-industrialization, ICT digitalization and then tourism obulambuzi ebintu ebyo tunabikola tujja kulaba nti at least bagamba America eganyo tuwa sente tujja kuba nga tusobola okuyambuka tulabe nga tukolera ddala n'amaanyi. Kale tweyanza nnyo Naleba mukkirize tugende butereevu mu kuteesa kwairo njala kubenga twefumitiriza ku byabadde Kawempe Kaluma akalabye sijja kubiddamu kubanza ebyagenda byogera wano mu kuweereza akalulu ku Lwokuna n'embyogera ku Lwokutaano Jolly Sabyogeddeko kakati ebyaliyo byonna twabagamba kuba nava wano kusaawa zigenda mu 7 ez'ekiro nga tumaze obbategeeza omwanguzi wa Kawempe North Honorable Elias Limbaz na Lukola. Muganda olya weekend ku Lwokutaano waliyo NRM caucus Kimanyi Honorable ono yaliyo oluvannyuma sinoza ne Seke yatuula era ku Lwomukaaga Secretary General wa NRM Omwami Richard Todongo n'ayita abamule n'abategeeze bali bakanyiza ng'ekimu ku byo NRM yasalawo okubanga ewakanya ebyava mu kalulu akakubwa Kawempe North. President Museveni ku Sunday yafulumiza naye ekiwandiiko n'abaka ensonga ez'enjawulo z'alambika muyategeereza nti alagidde wabeewo okunoonyereza ku byali e Kawempe naddala n'abamu ku bakungu bakakyuka ebyokulonda engeri gye bayisaamu erudda eyo. So tulinze kulaba n'okunoonyereza kugenda kuzuula biki kubamanya era President ajja kuba atubuulira kino kye bambulira. Honorable Namugga mwetegese ekimala okwewozaako mu kooti okulaba nga musigaza obwanguzi bwammwe kubanga NRM egamba nti yegenda mu kooti kuwakanya kulondebwa kwa Kaso na Lukola. Njozaayoza abannuupu okubanga baagula emmamba ze mwalabye Kawempe era n'ennyongera okubozaayoza okubanga balina emmundu n'emigemera wala ne baba nga basobola okwambaza bonna bye mwalabye ebibomboola eby'enjawulo abajja ati ab'ebisa obukookolo bonna njozaayoza abannuupu okubanga amagye ago gonna gaabwe era mbeebaza okubanga baatekinze over electoral process yonna. Olwaleero nzalwa ebibuuzo bye neebuuza nti ekisooka Uganda ekyayitibwa Pearl of Africa abali njagala nkyobuuza Uganda ekyayitibwa Pearl of Africa. Namba 2 tukyalina abakulembeze. Namba 3 moto yaffe ekyali for God and my country oba otuula eyo ddala okikkiriza nti tukyali ku moto yaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Are we sensitive ngaffe abakulembeze tulowooza ku repercussions ebinaava mu butujju bwe tuzimbye mu ggwanga out of okubonyabonya bannansi tukirowoozaako? Tukyakikkiriza nti tulina duty to protect obuvunaanyizibwa okuprotectinga bannansi bwe baatuwa okulaba nti tubakuuma era bannayuganda bakimanyi nti balina obuvunaanyizibwa okutusikayo mu ofiisi zino singa tubadde tuzikozeseza bulungi. So bino byonna mbyogera olw'obunyiikaavu n'ennaku gye nnyina. Number 1 eri omukulembeze w'eggwanga kitalo nnyo nnyini ddala okubanga asobola okukeera ku makya n'awandiika ebbaluwa nze gye nsuubira nti teyagirowoozezaako bulungi. In my opinion tosobola kukeera ku makya n'olaga eggwanga nti nuupu kyekyabadde ekizibu ky'eggwanga mu kalulu ako. Ekisooka nsaba okutegeeza nti gw'obadde ng'otuwa amawulire walaba enkwata Kanso na Lukola gye yakwatibwamu ng'agenda ku nomination kubanga yakulaze n'akugamba nti mwennyamivu nnyo munyiikaavu olw'ebyo omivuyo okubba akalulu obumenyi bw'amateeka n'okuba bannansi okwabadde mu kalulu k'e Kawempe. Naye bino byonna bibaddewo ng'omukulu ebiriwo abiraba okuva Kanso na Lukola lwe yagenda omuwandiisa n'asikibwa ku bodaboda wamulaba ne bamuwalula ne bamwambula ekifuba waliraale ye ne bamwambula
ne bakwata era singa era kati ngamba abantu nakuzo nti mwabasajja mba mutambula box ateka munga 3 kuba tuyinza okwesanga nga private parts zo ziri bweru central government nga buli omaji tegedde so nze neewunya okuba nti omukulembeze akavuyo konna akalabye mu kalulu k'ekawempe nga kamaliriza kyannaku nyera nsaba omukulembeze w'eggwanga nze nsaba yeetondere bannayuganda eyo baluwa gye yawandiise nsabaddemu akirowooze alowooze ku buvunaanyizibwa bwe yakwasibwa nga tuyita mu ssemateeka ekisooka tukimanyi bulungi nti kikakata ku gavumenti okugoberera amateeka ng'etulamula nawulidde honorable Balamu bwe yakoze comment n'agamba nti ab'amawulire abamu baali batandise okulaga amawulire agakyekubiira so balaza amawulire agakyekubiira ensonga lwaki obakuba oyina UCC ekitongole ekiriwo okulamula so bwe balaga amawulire gakyekubira go bakube honorable UCC ukoole n'omukutu gwe yajjalawo pal radio bagijjako pal FM era ekyo tukyakibanja tennabakuddako omukutu gwajjibwako abaana bali mu malwaliro olwaleero tubadde mu kakiiko ka PAC Public Accounts Committee Central nga tulina Ministry of Justice and Constitutional Affairs okimanyi nti tubanjibwa obuwumbi 582 ku issues za human rights court awards emisingo si mawu permanent secretary kati yakibera mu PAC bino tewali tugambe no report ya auditor general naye gino emisanga abantu obalirira kitutte wakati w'emyaka 2 tu myaka 10 bana abatuusibwako obulabe nga tebannayiririrwa waliwo be bakwata ku biseera by'akaweesi nga tiddwa baba wa court awards bonna nkugambye kati abo bali mu buwumbi naye nkugambye tuli mu buwumbi 582 abantu babanja court awards bawangula emisango nga balina okulirwa naye batugambye ensonga lwaki tebannabalirira addresses zaabwe twalanga mu mawulire nga tubanoonya gye bali tetunnaba kubafuna era tubagambye twagala bunnambiro mutuwe list yaabo fe abakulembeze baabwe tujja kubanoonya gye bali bajje bamubawe ssente zaabwe namba 2 tukyayina compensation mu bantu wo climates abantu abafiirwa ewaabwe ebyabwe mwakyoli mu Northern Uganda neteeso akyoli teeso region abafiirwa ebyabwe n'abakaramojjo bakyabanja ezo court award nazo bwe ziri awo we are in areas tebasasulwanga kakati tuli wano tugattako we are just adding on tugattako kubanga ne bana abaana bwe mwakozeeko ebisago nabo bagenda mu court some of them will go bekubira endulu mu human rights ate kirungi kati nti abo bagenda mu human rights weraga nti basinze emisango bajja balirira ekinzigisaayo ebyo byonna nti kakati twatandise obumenyi bw'amateeka abantu njagala balabe cost oba ekyobulabe kye buteeka ku kitavu kya gavumenti omanyi bilioni 5 kye ziyinza okukola njowo yagala omanye bilioni 5 kye kitegeeza tunuulira budget ya referral hospital budget ya eri mu bilioni 18 kati woba yes referral hospital bilioni 18 abamu event tebaziweza buli referral hospital kati njagala okwata bilioni 5 oba okoze budget y'ebitongole bimeka so ntunuulidde mukulu Balamu waliwo nze nkigambi bannayuganda buli gye mpitidde wali njagala tugenda kutandika okwambula ebitiibwa kwaba abali mu ofisi zaffe nga tebaziwadde kitiibwa tugenda kutandika obibambula number 1 nze natandikidde ku Prime Minister wa Uganda Honorable Nabanja nze kati mulabanga omubaka w'e Kakumiro ekya Prime Minister nakimwambudde nti they have lost reasoning aliwo ku defendinga kibiina tafaayo post yene ya Prime Minister inerevo kwe kuteeka bwaba yogeranga Prime Minister that national character even ne bwaba yogeranga MP tebayinza kuba muntu w'NRM nensinzira ku radio netandika bali yose ne babakuba ayirida ng'okimanyi nti omuntu ateeka okugoberera amateeka ng'alamula ne waba akoze omusango era mbasaba mwabakola ku radio stations bwe tubanga twogedde ebirimu ebitali musa temutukomyangawo Balamu agenze n'agamba Honorable Lumu Balamu agambye nti ekyatwazizza amaje ekawempe nti no bagenze okulaba number 1 bagenze okulaba mbu aba M23 aba M23 abayekera babadde bazze kawempe nga nalukola ayinza okutukizibwako obulabe byonna ati bayekera ADF M23 agambye nti abalekera babadde bivudde mu Balamu nze bivudde mu Balamu Uganda njagala muwulirize oyo yeyita Minister Lumu Balamu yagambye nti bagenze okukola intelligence simanyi Minister w'abavubuka bwayingirira mu bine bya intelligence mbu babadde bagenze okulanga M23 aba ADF babadde bagenda kuleeta obulabe ku nalukola kyava balese ebyokulwanyisa byonna bye mwalabye kawempe namba 2 avudde ku ekyo n'agamba nti Nupi yabadde neroleza amayinja Nupi yabadde neroleza I'm telling you kugamba ogenda n'otwana ogamba nti waba n'abasajja bannayuganda ambakoowola sibakuma mu muliro njagala mutandika okugamba mukulu Museveni buli minisita gw'omulaba atakyayinansa mumukolinga akomeweka bino byange ntandikira ku minisita Balamu nga nsembayo njagala okutegeeza bannayuganda n'okamaliriza ne bw'otanzizaawo kusiibula njagala okutegeeza bannayuganda nti it's our duty buvunaanyizibwa bwaffe
okulaba nti abantu bano abali mu offices abatazikoseza bulungi tulaga omukulembeze w'eggwanga nti ono tetukyamwetaaga. Blacklist number 1 Honorable Nabanja oyo kya prime minister twakimujjeko Balamu n'emyaka gye tegikyali gy'abavubuka. Simanyi myaka gya Balamu we gyatandika kukiikirira abavubuka mbasaba mutandike okusaba obwenkanya okubeera ne minisita omutuufu muve ku baminisita abatali batuufu. Teyanza Namuganja ngende wa council kyobola ebyobufuzi bannaye ebyobufuzi si byangu. Ora council room butunulira ebintu wenga ebitambula buli ndabyabufuzi bayogedde buli omu ayogedde ebibye toze kisembyo kye China le muganti egenda mu koti kuwakanya bino. Ora ebona council nalukola tanaba kulayira tukyalize kyemanyi parliament wenedda mu bana layira ekisooka ona ebona lukola nasobola okulayira nga bamaze okumulopa ekyokubiri NRM ekyasobola okusuuza NUP obwanguzi bwayo ngenda kwewola ku deka z'obulango wano kugenda ekebuzwe deka 5 ona bakosa mu 7 to 5 kangu kuzaza anti ye muwanguzi amanyi okusooka njala nnyo okwebaza Democratic Party Sajja wekasacha mulabyeko ku kitebe. Lwaki njagala kwebaza Democratic Party nti ntandise okukkiriza nti buli mukulembeze abantu gwe beesiga ayina kuva mu Democratic Party. Yes, kubanga Nalukoola yali mu Democratic Party up to 3 months ago. Yali mukama wange yali mukama wange. Kakati n'agenda mu kibiina ekirala naye era ne bamulaba nti ali muntu mulungi. Nolwekyo muyoza. Thank you. Olw'okuwangula okwo kwe yatuuseeko ndowooza asobola bulungi okubeera omubaka omulungi. So nti ffe mu Democratic Party byaffe tubikola bulala. Era Kasajja kyakoze olwaleero ekyo singa tukifuna mu bwongo nti omuntu bw'awangula ng'owulira nti akuwangudde mu butuufu genda omuyozeeyoze. Ekyo kye kitali mu Uganda. Ekyo kye kiri mu Democratic Party. Kakati okuyozaayoza omuntu awangudde nakyo kya bugunjufu. Noga nti gundi ompangudde mu butuufu. Kuba toyinza kubanga ofunye obululu 230 omulala afunye obululu 1,000 yakubbye newankubadde abba nnyo ng'engalo mpanvu zikoma eri alemu okubba. N'olwekyo ebyobufuzi byaffe tuyina obizza bupya nnyo okusobola okuyigiriza abaana baffe how things are done. Era nze ekizibu kye nina ne President Museveni nti tatuwadde mukisa abaana kuyiga naffe kuyiga batabani be ne bazzukulu be nti omuntu ajja n'afuga n'avaako omulala n'ajja. Omukisa ogwo singa Mukama atuyamba n'agumuteeka mu mutwe n'agutuwa kakati ensi neeyiga nti bwe mmala okujja bwe nkulembera nga ngenda n'omulala ngajja n'ensi ejja kutereerera ddala. Buli ekisinga okulwanya abantu butaba na ssuubi. Kati abantu kyolaba nga obusungu bubali bubi baga batumujjeko tugende tumusike busisi kubanga tebalinaayo ssuubi nti anaavaako ku lunaku bwe ruti. Tebalinaayo ssuubi nti omwaka bwe guti ekisanja kye kijja kuba kiweddeko. Ekyo kitamya abantu. N'olwekyo nze ekyo nkyebaliza nnyo Mwami Kasajja okulaga obuvumu obwo. Council Nalukoola n'alayira. Kati singa babageze mu koti tebalina ngeri gye bawabira Nalukoola nga gazeti teriiwo. Kati gazeti weba teriiwo teri asobola kuwaaba. Balina kubanga bamaze gazeti. Yes, you have to be gazetted kubanga bamaze mulangirira naye tebannamu gazeti nga tayinza kulayira nga tannaba gazeti. Ya gazeti sinagira baweddanke gazeti batennafuluma anaawaaba yenna bajja muleetera preliminary objection omusango gwe bawukasuka ebweru. Eyo advice bano kibalize ko baga tugenda mu koti ku mmanyi yabwere. Nero olwakubiri tebanna bakugenda. Ekyokubiri ne bwoba omaze okulayira era bakuwaabira ng'omaze okulayira. Kati bw'omala okulayira osobola okubeerayo kooti byesalawo bye biba bikwatako. Ekyokusatu nti appeal ya petition ekoma ku court of appeal before 3 judges. Kye basalawo kyekyenkomera. Bano bagenda mu kooti kikati. Balina genda mu high court. Mu high court before one judge. Judge kyasalawo osobola okujulira okukkaanya nabyo. Noga nti tugenderaawo. So nze ndowooza nti ajja kulayira kasita bana
okuteekawo gazette naye njagala kweyazika ku bigambo by'omugenzi Nelson Mandela nga mbigamba ffe abali ku opposition ate nga mbigamba n'abali mu gavumenti. Yagamba nti okwagala eggwanga lyo tekitegeeza kwagala mukulembezeewo. Era n'agamba nti okwagala omukulembezeewo ennyo tekitegeeza nti oyagala eggwanga lyo. Ebigambo ebyo byali byamakulu nnyo. Okwagala eggwanga lyo kirala nnyo n'okwagala omukulembezeewo. For example, tuyinza okubeera ku kyalo nga toyagala chairman toyanamulaba naye yabeera omukulembeze waki wekyalo era bw'oba olina kyoyagala ogenda wa chairman eyo n'obusungu obuyitirivu. Omulala atali chairman ne bwawandiika baga leeta ya chairman. So patriotism okwagala eggwanga lyaffe yes is too far different from loving the leader of a country of all a party or something. Kyobola nti era mu kibiina kyange nzira mu kibiina kyaffe tusobola okuvumagana ffe mu DP nga president bwe yakoze wiikyewedde bwanvuma nga nzizaayo kuba tonvuma n'ogenda mu DP eyo kajja osobola okukikolera bwandeetera nga nange ndeeta naye ate tewali ayinza kuŋŋaana kugenda kusaba kaadi ya DP. Tho n'okuvumagana kibi it's bad enough ne waliwo ekisukka n'ogaana bwe seetaasa ate abantu bayinza okundaba nga atali mu nsi. N'olwekyo nga mmaliriza nga nzizeeyo ku byabadde ekawempe eyo yabadde curtain raiser. Ebyabadde Kawempe was a curtain raiser. Omuzannyo gwennyini gugenda okuzannyibwa kubanga ebyo ebyabadde Kawempe bye bigenda okubeera mu kalulu ka 2026 byennyini n'okusukkawo. Abantu bagenda bakuba babamenye emigongo bakole buli kimu. Era n'agambye abavubuka be waffe n'abadde awo bayitawo Muyenga nembaga nti okulwana ng'otaddeyo kasajja fuba kirungi naye kibi. Empologoma bwejja n'obuuza abaliwo eriwa n'ossaayo ekifuba ekutekako ekigere kimu nokka. Naye okulwanyisa amagezi ate kyamagezi nnyo era abalwanyisa amagezi bawangula. N'olwekyo mulwanyise kasajja fuba naye ate musinge kukozesa amagezi. Kaguto ye kyamuwanguza nzikiza nkole statement eno tewali yamulaba nga batuuka n'omuyita kapa nti kapa bweyitawo omanya ayiseewo kubanga yateekamu amagezi ano ne batandika n'okukola imaginations. So njagala mu kulwanyisa gavumenti kwonna kwe tukola tusinze kukozesa mutwe. Omutwe gwaffe gujja tuwanguza kuba kakati bino Katonda yabyegasseemu nga Katonda abyegasseemu tukozese n'amagezi ge yatuwa obuyinza tujja butuuka. Tweyanza nnyo kansolo Okyawuliriza programu Gobansonga ku 10.5 Bukedde Fama Embutikizi. Okyali mu programu Gobansonga ku Bukedde Fama Radio Embutikizi. Koda nebo bya Katonda. Nga bojja kali twali bizimu temujja kusibula tujja funa fulumist. Neyanziza. Koda bya Katonda. Yeso. President yalagidde wabeerewo investigation ku byabadde Kawempe. Yeso. Ine ebibuuzo bibiri byenjagala okubuuza. Gwe ngo winaremu. Kuba manyi wabadde ne mukoka sibajo mwabyogenda ekisooka. Tubadde ne by election nyingi. Lwaki ku luno interest mwina y'amaanyi mu Kawempe. Ekyokubiri kino kirekawo akakiiko k'ebyokulonda kuba ebimu biringa ebiraga nti n'akakiiko tekaakoze bulungi mulimu gwako kubanga abantu baakanenya olw'okutunula obutunuzi ng'emivuyo gigenda mu maaso. Neyanza ssebo. Njagala okugamba abawuliza n'abanywanyi bange bano ba honorable colleagues bulijjo bagamba balugera nti olabanga omuntu agamba nti muzanye bulungi ng'okimanya nti owe yameze kati bano babukira waggulu kubanga owawe yameze abantu bagamba nti muzanye bulungi nti akaluka bamu okuwangula naye ekikulu kiri kimu nti wanu tuli mu nkola ya demokrasia. Kawempe eri mu Uganda wabula wetubanga tulina forces ku ground ba partners ba promoters bagamba enkola ate yabadde nungi kyobola abantu president nga head of state avoya nagamba nti nafunye report nogamba nti wabadde ono staffinga wabadde ono na bino bagamba amateeka agafuga ebyokulonda bagamba nti ne basaza mu polling stations 5 gamba parliamentary act gamba nti baddamu okulonda okwo basaza police station 5 zokka naye katono nya naye wano basaza mu 15
nate president statement ile bya demo ata oba kwegamba isi yagamba 15 aba electoral commission ne president statement ye mulimu ate intelligence gamba nga 50 kati okwo kuba kulonda kati nekitegeeza at least twetaga tubeere ne systems kubanga ona level just for information Kawempe ina polling station 19 eyo Kawempe north kiramu ekirechena musanga kati obuzibaza nga zabadde 15 zitaze kitegeeza babazeeko polling station 10 mu nsanvunga muzizo president ayinali yiye isina yayo ngawe kirera tumanyi na kituufu tumanyi pattern position eba bana bameka kati tuno kubalance nga labera tutuva kubanga wasetenga presidency council much manyi nti omusetenga president kitegeeza nencha wana aberawo emuvyo zifanagana bwezityo tugamba atugende bwe tutyo tugendere nga betise mu buzo wambuzi kyoga tusobola okudama akaruka Kawempe kati kina asinzira mu kunonyereza ate ne step jabana atwala ne bagamba bagende mbona kinagalo gamba kiri kimu omukungu omugulisi Plato yagamba nti olabanga abantu nga bagamba basanyalala oluswa enkola gye bakozesa olusebera violence ne wawa kituyita domination bagamba okufugaza abantu banyigirize ogendo bayingirire kati ebintu byonna bitunda okubinoonyeza balabe nti alisi owabadde bavuyo ne system kwegamba streamlininga kubanga kati ekyo tukiyita precedence wabanga yabadde bwetyo kiba kibi okulaba nti alisi tetutunulamu ne tugamba nti scrutinizing bulungi kati yesawa tube mu tochi basobola kugamba nti omuntu basaziza mu polling station 2 ewa honorable Namuga naye tugendera aba declaring oli tugamba nti atugende bwe tutyo wa mwami mu honorable Lumu yali basaziza mu session 30 wali bizibu tugenda banga ati wetule baba kiresewe batyo jakubera president omuntu agambe nti Kawempe bwekyali basazamu 15 naye lwaki bagenda mu maaso kati abo balina okulaba nti bastreamlininga ate president nga head of state era avunaanyizibwa okulaba nti akola kubanga omanyi waliwo kituyita delegated responsibility mufe management bagamba nti management okola nga oyita mu bantu bo katugambe ekyokulabirako honorable Namuga ali wano nayinza okubeera ne kakuyegewe ng'akola omulimu eri wansi nga ye wabanga mudelegateze kati bano babanga tebatuukiza bulungi bano okulaba nti streamlininga ereza ekintu ekyo so njagala okubiriza bannayuganda mwenna ekyabanamawulire okubibwa kyali kibi kubanga banamawulire Uganda sayinize conventions nyingi ezikubiriza ziri mu human rights okusinzira ddala mu 1948 batwogera ku Universal Declaration of Rights batwogera ku article 21 article 20 article 20 article 21 article 33 article 29 article 40 zonna zoogera ku buntu bulamu kati wekibanga kyabaddewo banoonyereze ate kirungi Honorable Namuga ogambye nti waliwo n'ebitongole ebirala nga Human Rights Commission naye twagala bitunuliza enkaliriza bituwe reports ez'amangu ne president atekewo organizers agamba zinoonyereza kati wetubanga nga tulina more than one zisusse mu emu kitegeeza nti jafuna comparable manyi wetuba tukola research waliwo kitera comparison tunyezera bento ono wakakiuka naye afulumiza bwati ono yafulumiza bwati ekituufu kyekiriwa tufuna middle point kati omanyi ekikulu si butategeragana naye wetubanga tulina obutakanya tutesa tutya twetaga maturity mu Uganda kyobola banda alisa abantu wabadde ovaawo mpite ono agamba tukola bwe tuti bwe tuti naye katwagala tulabe wabaddewo omanyi tuba tuwogera ku domestic violence ebinaku zetugamba abasajja bakakalusanya abasajja naye n'abakyala nabo nolabanga waliwo bano abaami abalajjana naye ngaolusi babasirika kati ekyo kyetwagala tulabe nti alisi tufuna investigative organs zogere bulungi yes ensonga kikwata Kawempe nga obudde buli buto naye ekyenjagala okwogerako ogedde ku nsonga ya Southern Sudan okulaba nti amagye gagendayo article 120 mwabyogerako omukokasi article 220 twabyogerako egamba nti president ajja kusabanga obuyinza okulaba nti at least atereza ebyokwerinda mu ggwanga naye nga tanakola ekyo waliwo ebitalinda kwegamba bali bayinza okujja basula ebbomu nokulaba nti ataasa amantu akati wano yakikoze formality naye nga amaze okukola tulina okujja mu parliament naye nga amajego lwaki kusagala nkweke nkuwulidde lwaki twagala netwesi ya South Sudan eri etya Southern Sudan ensi esinga wano mu East Africa okutuwa ebyamaguzi era nga $5
milioni 536 zifuna wano yes okuva mu Uganda nga okubeza Sudan okuva maguzi gafu ku South Sudan nga cement yalimu milioni $4 n'obutundu 6 ubunga buno bichi mchere birimu milioni $4 n'obutundu 8 kati wogenda e Congo tubafunamu milioni $4 ene wogenda e Kenya tubafunamu milioni $3 ne gindi ne shenda kale kati tosobola kuleka kugamba nti list South Sudan eberenga wali mirembe ate kirungi nti bakanya ne munne Silver Queen nagamba nti waye mujje wano ntiraba nti list kinzo kuleta kuzalira gindo utali okay so kati ekyo kyenyagadde okutereza mu nsonga eyo naye nga at least so far resolution yagwa netugamba nti at least wano koze abantu bakana bagamba nti kokasi yatunyonyola president yatunyonyola nabuuza nagamba nti banaye mukisemba batujye abantu bafu kati mwali muganda yabebuuza ko amaze bateeka yali atebenkeza Katonda leero yali atebenkeza wali teyatwala yali atebenkeza kati formal ebintu bigenda kujja badeployinge bulungi nga bamaze okulaba nti at least ne parliament amaze okola resolution era kintu njagala mukitwale bulungi manyo omuntu gwembadde neesiga ate yono ali atabyono amazima gakawa naye katogera amazima matuufu Kikumi katonyeze 5 Kampala ne 16 Masaka Bukedde Fama Embutikisi Uchawuliza programu Gobansonga ku 10 Bukedde Fama Embutikisi mukirize tubiwa dakika teziweddeeyo nno mulabona mugakasai yange metagenda kusibula kansolo omuntu sibule tubiwa abatuwuliriza webale nnyo okutuwuliriza nammwe abasindisa messages ne abakubya amasimu mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutegeeza abantu bewaffe nti Bishop Ziwa agenda kujja nga 3 Kereziya Busunju twongere tugizimbe bannange mujje twongere tuzimbe Kereziya ekisemberayo ddala emisinde gya Kabaka nga 6 tujja kudduka mu constituency yonna abaddusi basibira wange waka nze ngenda okusooka okuwa amattuka bwe mmala okuwa amattuka mbalinde mbaanirize kama Katonda abakuuma nebaza bonna abadde batuwuliriza naye nnyongera obbagumya nti temuba batiitiizi tusobola okukikola nga bwe twakikoze kawempe mu ggwanga lyonna ate nga tutambulira wansi w'amateeka newankubadde tuddiringa nga n'abatagoberera amateeka kyannaku nnyo nti omubbi yeetutte mu kkooti olugendo olumutwala mu kkooti yalutandise KNRM oluvannyuma lw'okubba akalulu yeetutte mu kkooti naye katugambye baba tubba obulwa 2,000 oba yongezaamu ssebo okiraba kutale ssente webuli mbasiibula naye wali baagala tereza kubanga kiba nti basaza polling station 15 tekiba mu mateeka okyetaaga okulaba nti alitereza eggwanga litambulira ku musingi gw'amateeka byonna mujja bikola teri kitagwamuliisa bikikati Katonda omubaka w'abakozi parliament Honorable Goreti Namuga wamawogola ne Honorable Richard Lumu okuva Mityana South mubiwulidde bito bitambudde njakudde nkyakusayemu yakawongeze musire bulungi mwera eyo yebadde program Mugobansonga tulindirire omulundi ogujja ku 10 ne 16 Bukedde Fama Embutikisi ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpewo za Bukedde Fama si byayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde